Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze nzize kwogera Mukama byankoledde okuyita wano ku House of Prayer, okuyita musala za musumba. Abamu muffe mulinganga nze eriyo abajja nga muzze kulaba bulabi tokakasa ozze kulaba bulabi oba bikola oba tebikola. Nava Kosovo nga nsula mu Russia oba Kosovo waffe wano. Kosovo Uganda ngagga. Uganda ina Kosovo ina Beirut ina Ekimombasa ina Angola. Gwava Kosovo wa wano. Kosovo waawo nga mbuuka myala musumba nsooka okwogera bwenti. Nze nazaalibweko ewaffe nga tuli bulungi. Mu maka amalungi enjo yaffe yategula banzaala Nakasozi Buddo. Tetwabonaabona. Mama yampeerera okutuuka Makerere University. I'm a graduate. Nakola Bachelor of Industrial and Fine Art. Mu 2000 ntuuka ku bulamu obwange. Teweesiganga byabazadde bo. Ntuuka ku bulamu obwange. Akulidde mbulamu obulungi asome ne diguli n'ogijjayo. N'ogijjayo bulungi ng'osuubira buli kimu kirungi n'oweebwa n'ebirabo ku pate. Oluvannyuma ennyo embeera ekyuka. Musumba embeera yankyukira. Embeera yankyukira nga ne ku kyalo weegomba abataasoma. Manyi gye muli eyo abalinga nze. Nga ne ku kyalo weegomba abataasoma. Ne tubonaabona. Embonaabona yali nnyingi. Nve Kosovo. Tulina abantu ogenda okuva mu mategula ge mwali n'ogenda okugenda e Kosovo. Nga tusula mu ruumu emu. Musumba. Nina abaana 5. Tusula mu ruumu emu. Twasooka kubeera bulungi naye ntwala okulabula basooka okubeera obulungi ng'opangisa ennyumba nga siiyo. Nobeera mu life. Kikomera. Nobeera mu life nga n'abagenyi tebaggwa wo. Esente oba ebeera mbeera Mukama yagireeta oba ki kuteeka mu layini. Ogenda n'obuulira nti oyina poloti mu nnyumba yo. Oyambala. Oyina wuufa. Ng'oyina ebintu ebisinga obulungi mu nnyumba yo. Naye nga mpangise. Twawunzika tuyina omufaliso gumu. N'ogw'abaana. Ndooza n'obuseppiki. Ne tubonaabona nze nga n'ali obubi ennyo ku kyalo. Amanyi okusoma yeye. Abasoma basomera bwereere. Mpise mu mbeera bwetyo. Tutuuka tubeera ku mizigo e Kosovo. Twalina abapangisa. Fenna nga tusula mu kabaasi. Rumu emu. Kabaasi lulimi lw'e Kosovo. Kaakati naye nga bambe tusula nabo. Basomera ku Bativale, basabira ku Bativale. Bagamba tugenda Kanani. Batambula n'okutambula ne bajja wano. Nga tetubiriiko. Ekisinga eky'omukisa omubi abasinga okubeera obubi. Ate tebalaba kibatwala mu maaso. Mwali bubi naye nga abasabira eno. Ate tujerega abajja okusabira eno. Kati nze nganze najja kugezesa mukisa. Wagamba mbajereze ekimala kantuukeeyo. Nenve Kosovo ne tugenda tupangisa ewakiso. Ng'abaana bannyonoonekako mu mbeera y'ab'e Kosovo. Omwana yali mu P3 atandise okwonooneka ne mutwala ne bandagirira essomero liri Wakiso eyo. Ne ntwalayo omwana. Omwana yakomawo nga wampisa nnungi ne ngamba ekinsiibya wano mu Kampala nga mpangisa ndi bubi. Lwaki sitambulako ne neeyongerako ewalala. Ngenda okutuuka ewakiso. Abaana bonna nabajjayo ne tudde ewakiso. Okutuuka ewakiso nga mbeera ndala. Naye twagendanga ku luzzi. Ng'oyimirira ku luzzi n'ogamba ddala amazima ekifo kiri kyonna bakizimbeko amayumba nga ndi wano kikulaakulana eddala amazima nga ndi wano tekijja kusoboka. Olwo ne ntandika okusabanga nga nsabira ku radio. Ngendera ku bali bannange abaasenguka. Olwo bawa obujulizi. Nange ntandika egamba kantandike mpola mpola. Kati 2019 Mukama akola. Wagenda yali wiki ya kisa. Waliwo wiki yali eyekisa nga mbera ku radio. Kati musumba mtawe yakera ku macha na saba. Nensaba nengamba Mukama leero ngolo kutandisa n'okubuulira mulambule poloti ne oba toyina ssente twala obudde olambule
nagenda ne nambula poloti Musumba ne ngamba enkeera nfuna poloti nga nfunye okukkiriza ennaku bwe kuba erina bweleeta okukkiriza abooluganda mukimanyi ofuna okukkiriza nga tokyadawutinga nakkiriza Musumba ne ngenda mu Centenary Bank. I'm sorry to mention Musumba nafuna looni nga sirina musingo wabula nayita mu wiiki ey'ekisa bamala okumpa looni wiiki y'ekisa mukyagijjukira mmwe bamala okumpa looni oluvannyuma nnyo ne bagamba kyasoboka kitya nga kyasoboka Musumba nagenda ne nambula plot nengenda nensasulako ekitundu n'abakuwa looni tebamanya ngeri gye baakuwa baddamu ne babuuza walekayo suriti sirina saalina Musumba kuba wenneewuunyiza ddala nti yali wiiki ya kisa namala okutereera mu mbeera ntuuka okunoonya ssente ez'okwongera mu bizinesi ngenda mu Centenary banyima looni ate nga n'omusingo weeguli okumanyanga mukama waawa naakola kati oluvannyuma ennyo looni yatugiraagiramu naye era yasasulwa twakola ne tugisasula ne tugimala Musumba kati wenjogerera Musumba agenda n'ayogera bannanga abooluganda mbegayiridde ne bw'aba asaaga tewali kigambo kiva mu Musumba nga kyabwereere Musumba agenda n'agamba Musumba alina we yagamba mbu abooluganda mbabuulire kyali kikwatagana na kya ttaka nze nakitwala mu context ya ttaka naye ennyumba ya Mukama nnene tosabanga kantu katini oyinza okubeerawo nga weewuunya nogamba Mukama n'amala mpaka poloti nzimbamu akayumba kange akatini bwe kati nga ka muzigo ogu olw'okubanga omuzigo gw'e Kosovo gwakubikka amaaso bannanga abooluganda wenjogerera kati nsitula kaalina mu linnya lya Yesu sooka otubulire ositula yakukkiriza oba gyeri eyaddala Musumba ku kyalo gye mbeera Ssala ewakiso Ssala gye twafuna ploti okumpi ne Kavumba n'ab'oku kyalo bennyini basooka tulabanga abanaku kuba kiri kyannemeramu nti yadde tosula mu bwantu walungi osigala oli mupangisa olina enjiri gy'otera otubuulira eyo era twanoonya ruumu emu naye ku luno nga yakigendererwa twagala kuseevinga tusobole okuva mu bupangisa ekigendererwa Musumba tuzimbisa twagula blocks za 99 size zino ze bakubakuba ku makubo abooluganda 99 ennyumba gyeri kalina esitusi tuli ku floor mwagimala slab ya waggulu emita ate nno tetukozeseza maxpan ekitibwa kya Mukama mitayimbwa myereere abooluganda mwengalo mulabika mujazi kubenja 99 zenjogerako ze bayita 8 is it 8 by za bisenge bisatu abakuba bloka muzimanyi za bisenge bisatu ebeera 99 nga nnene si zino ez'enkumi ebbiri oba za 3,900 kampani gye twagulamu supplyinga government yo kabannanga ekitibwa kya Mukama nze ngulumiza Mukama Musumba emirimu gyenkola Musumba amasupplier abaana bo abali batandikisa okwononekera e Kosovo olyoka osootyesooty ojje wano bali batya asooka alimu yakola senior 4 otyo owa senior 4 twayagala tumutwale mu Nansing kati okutuka ne batu yakola interview n'agiyita kati ne batugamba ojja tuleetera omusirikale otuleetera ayagala ekirala ng'ate gwe olw'okuba omuzadde oyagala ki oyagala musomesa omwana amubuuze gw'oleese ayagala ddala okubeera Nansi yatugamba nedda mama nze njagala designing ne tumutwala mu byekyalaani kati olw'ekisa kya Mukama ate naye yafuna twamufunira ekyalaani ekikye gyali mu kiyembe akola ali mu kiyembe ono Mukambala ali mu kiyembe akola Mukama yatugabira ne tumufunira ekyalaani eky'amasannyalaze kati amuddako wa senior 3 abalala tukyalinayo wa P6 owa P5 nyemugire muzaale nedda Musumba twalekera kalina waliwo akaana akakalina
Musumba emyaka ngenda kuweza 5. Sara yazalira kwemeka. Tudiye mu Bible. 5 ge gagala okukumisa omusajja omwana wa kalina. Kakati ekirala. Oli naba wese koona. Ona akyazaddeyo. Anyway. Congratulations. Thank you. So you came to test the waters. I just came to test Musumba. Bagenda ne batuvuma. Nze nkolera ku Nasa Road. Bagenda ne batuvuma abakuyita mukazi wa bujingo ebyo babituyita ne tubigumira. Naye abamu bajja ne basoti ekiro bajja mu night prayer. Agenda banga gwavuma ogenda maaso. Babeerayo Musumba. Bajja mpola mpola mu night prayer. Naye n'osanyuka kubanga babeera bazze. Naye nga bagenda ne batujerega ne bakola kingo litamanyi kikyoli. Osirika busirisi n'olinda obujulizi. Kati n'ekirala Musumba manyo tugamba temutyanga ntandikwa ntono. Era eyo yali ntandikwa ntono. Kati ate ku bwenzira ku side y'emirimu. Banaye Mukama mbeereddewo nnyo abooluganda n'omwami. Ku Uganda Manufacturers Association gye tutera okusupplyinga. Abooluganda tubiidinga. Nze mu bwannakacwa bwange Rina saayogedde mannya nze nakacwa Rina. Yes. Abooluganda mbiidinga naye olw'ekisa kya Mukama akuyisaawo n'akuyisa ku makampuni amanene. Olw'ekisa kya Mukama n'essala ya Musumba. Amazima gennyini nga tolina kapito. Mukama n'akubika n'ekisa n'osupplyinga ebintu eby'essente empitirivu. Mukama n'akugabirira bwe bamala ne bakusasula n'oddayo n'okola ki? N'osasula ababa bakusupplyinze. Naye ngulumiza Mukama nti kampani nnene, abooluganda kampani nnene zembisanya nazo. Naye olw'ekisa kya Mukama ampisaawo. Ampisaawo n'atugabirira. Ekyo nkyebaliza nnyo Mukama. Kati ne ku kyemirimu ogenda n'otugamba temutya ntandikwa ntono. Otandika na katono ate beera n'ekyokola. Abooluganda tonyooma kintu kyonna. Akantu akatini konna k'olina Mukama agenda akagejjeza okwo mpola mpola. Tobaako na kintu na kimu kyonyooma. Mpozi n'ekisembayo Musumba. Ogenda n'otugamba bw'ojjanga wano n'omala emyaka 3 nga toyina kyofunye. Abooluganda teweebaliranga mu abo. Mukama abakulese wano abakuleetedde n'kigendererwa. Jangu ng'okimanyi nti ne bwe kiba kisooka weebaliza obulamu kuba n'okuba omulamu wekka kiba kyamagero. Kati bw'omala okubeera omulamu noonya kyokola abooluganda nkwegayiridde. Teri ssaala ejja ya bwereere etyo. Funa ekintu ekitono kyonna kyokola Mukama agenda kugabirira. Eyazzenga nze bwe najja ng'ozze ku testinga ogenda kuvaawo wano n'obujulizi. Ogenda kuvaawo wano n'obujulizi mu linnya lya Yesu. Bayite ku 3 Vision book baziwandiike. Abooluganda nsooka okuyita ab'oku kyalo gye mbeera. Abesala Wakiso tewerabira ab'Kosovo gye wava. Ab'Kosovo be naleka mu mizigo twabuukanga myala. Abooluganda mukoowa okubuuka emyala. Mujje ku 31st wano. Musumba ne mbagambye Musumba ne bw'aba asaaga ekigambo ky'abasaagiramu kitwale nga kikulu. Mulabye awadde obujulizi obw'ekimmonde. Tategeeza nti oli kimmonde. Wezuule wekka. Abooluganda ojja kunona bujulizi era ojja bufuna. Mu linnya lya Yesu. Ab'Kosovo mbakoowoola. Nkoowoola ab'Kosovo nze mmanyi abandaba mummanyi. Nabeerangayo nga bampita Maama Kamada. Anti ge manya g'emizigo. Ekisanyusa bw'obeera ku mizigo bakuyita maama gundi taata gundi. Naye bw'obeera awaka bakuyita mukyala Azizi Mombeki. Kati abooluganda. Ow'oku mizigo tabeera mukyala gundi. Nedda kizibu Musumba. Manya g'abaana. Gaba manya g'abaana. Nimbi abooluganda. Abano b'obuza abamu ba ku mizigo. Alimbye. Kati nziramu okkoowoola abantu bange ab'oku Nasa Road. Abajerega, abaseka, abamu bampita mulogo. Musumba bangamba ologa. Ologera wano. Mujje ne wa Pastor Bujingo tusabe. Mujje tulogere eno. Mujje tusabe. Aba nkoowoola ab'oku kyalo gye nzaalibwa.
Nakasozi Buddo maama wange omulungi Anna Mary Bukenya oli mukyala mukatuliki naye nkwegayiridde mujje mwenna ne baganda bange ab'oku kyalo mujje ebirungi biri wano ku 31st si byakulimba jangu ng'agezesa jangu nga nze bwe najja ab'oluganda ng'ozze n'ekigambo kimu mu mutima kukkiriza jangu ng'oyo owandiise bulungi kye kisooka kya byonna wandiika by'oyagala ojje n'okukkiriza kuba musumba tagenda bikugabira abamu balowooza obikwata n'obigaba si bwe kiba nedda baaba wandiika ojje n'okukkiriza kukukkiriza gattako kkola Mukama ajja kuddiramu